Amiri ajja n'oluyimba abevumaganya emirimu ne Nancha. Oluyimba olwanyo ne Nancha. Tugendeyo mwana. Tugendeyo mwana gy'abeera, tugendeyo mwana gy'abeera. Olwasiga abantu. Olwo tewali yasigala. Kumanya omwana mwagala asinga n'esitima okwaka. Okumanya omwana alina ebiise bisinga n'esitima. Oli akabina ndoddo. Alina akabina ndoddo. Mbwe ettaala za Donado zankola bubi nnyo. Bazaayaka n'abuzaabuzibwa. Ate olwo ne eri wamala. Abaana ba piikingi bamanya okusala ku ndongo. Palala, papa, palala. Papa, chetunekola olwaleero, chetunekola dekabusa. Chetunekola olwaleero, chetunekola dekabusa. Amiri Sengendo alabika bw'ajjukira Sseya. Kati Sengendo tajja kukaaba kubanga buli kimu nakimutuusaako. N'olwaleero bwe balukubeera owulira bikyanyuma. Ndabye teepu nga ennyimba ezaasiga abantu siriimu. Nancha, Nambeemu. Nanyanzi olwa Sebatta naye Nanyanzi kwakwali Luyombo kwekwali yavunira Mutagubya ettaala y'abafumbo kakati n'oluyimba olulala olwagira ennyo abantu Mulamutonnenya kuvaamu gamba babasudde ngolo basudde ate teriyo ng'ogyeko afirigo teriyo kibiina kya Kadonkamu kyalina luyimba lwa siteegi nga lukwata mama lukwata yali yasetinga oluyimba lwa siteegi olwo oluleeta abantu nga mujja ku siteegi abayimbi n'ayitawo ne banjira yalina abayimbi 29 tekukyali ali wano abaaliwo waliwo omu werabira mangu gundi yakyaliwo waka gundi weyakyengera kyeyamaani kaali kaana kato kaali kaana kato ne walukaga mu muveeko ekisooka anyiiga mangu wabagamba namu 5 gy'alina kubanga walukaga ate noweewuunye walukaga wabagamba namu 5 era gy'emyaka gy'abo akafeero yerengi yimu bwe baali akafeero singa alina 5 singa alina naye gy'emyaka egyo bamuzaala 17 ogwokutaano naye walukaga mwana muto nze nkirinako bwina ekyo kuba ye yajja muto nga mulaba n'abo bamulaasi bonna ekizibu kya walukaga kukola bya kito kukola bya yatandikamu nga muto mbuno n'abaana obaleka naye abantu baafuna siriimu lwa Sengendo yasinga obaleetera ebizibu kuba tubeera mu siriimu oyo ow'ekiso yatira mu wiiki 2 gwe batunyumiza nti ng'omuntu avaako n'enfulevu n'omusanga ng'alinga olusiraba kati nga nkugambe nga n'omwana w'effumbe avaako nga n'oweffumbe batuuka butuusi ne bagamba yalaga wanti yagenda gindi omubaka w'ekyotero yeesimbyewo oyo minisita wa microfinance ng'avaako ate baminisita bombi aba finance omu ye Kasayija omu ye Kasolo naye ono ow'ekyotera gwe tugamba yamanyukangako n'agweri bikyuka bukyusi kirimu wedda ekyamutumya bamuleese ng'akuluma e Kampala wiiki 2 oyokubiri eyokusatu ne bakuleeta ne bakulangirira ku kyalo mutane waagundi bamuleese bakuleeta ku lwokuna ku lwomukaaga n'ofa kusaane ne bakuzika nga wiiki eddako bakwabiza lumbe tebaagala kugenda kulanga seka museke kiri basangawa kakati kikwetagisa kuseka mwayitawo ate bikyakomawo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Katutandike nno mugamba mutya abatulaba yonna gye musinzira okuba nga ate mutulaba Olixemo official tukwebaza okubeera nga twegasseko n'olunaku olwaleero. Kale njagala okutegeezaako ku bannaffe aba Rosemary Beddings webali awo Kasubi wotuka ku bitaala bwoti ng'agenda ye Nankulabi ng'agenda Kasubi odda Namuŋŋoona ng'agenda Namuŋŋoona ojja okubeera nga ate obasanga bagamba oyagala masuuka oyagala pillowcases oyagala bed covers oyagala ngato za kwambala ng'oli mu kisenge shurax carpets byonna bajja kuba nga bali kutuusaako kubi ku namba yaabwe y'essimu ku screen yoko kweri okusobola okuba nga ate ofuna details. Ate tulina ne branch empya eri Nankulabye kumpi ne Hotel Havana awo ojja okuba nga ate otusanga so tunoonyeeko. Kale awo nga nvuddewo njala kuba nga ate nkutegeezaako ku bannaffe aba Media Academy jimpa erinnya linvudde mu mutwe ya Truth Media Academy. Truth Media Academy bakutegeeza nti nno osobola okufuuka boss, become your own boss mu myezi 3. Bakusomesa graphics designing, video editing kitegeeza kati nga bw'olaba kamera eno okugatta ebifaananyi okukwata kamera n'okugatta ebifaananyi okukola ebigambo ebiraba ebigambo bitambula ku screen eyo nga bivaawo biddawo. Tulina digital marketing, tulina animation n'ebirala bingi nnyo. Tukusomeseza emyezi 3 ate n'otandika okukola bino ebintu video za TikTok ezo ziteekayo sound eyo waliwo obuuza nti ne balikolinga ne baka video ne bakaddusa nnyo ne bakasidowing ne bateekayo ebigambo ebyo byonna Truth Media Academy bajja kuba nga babikusomesa obitegeere ola obiyige ekyo kikutambire bulungi. Kale kansooke mmalirize ne bannaffe aba African Canadian Foundation bagamba nti nno bw'obanga wegomba dda okugendako e Canada naye nga tonnafuna ngeri gy'ojja kugyogendayo omukisa guno kakati bakutegeeza nti nno the African Canadian Foundation bakuleetedde second global conference era ngenda kubeera ku substance abuse addiction and mental resilience wakati kw'ennaku z'omwezi 12 paka ennaku z'omwezi 14 September omwaka 2024. Kale oba weetaaga okuba nga obeerayo oyagala okutuuka oleeta ebintu by'okunywa ebyo ssebo oyagala okubeerayo osobola okuba nga ate okuba ku nnamba ezo baweereze ku nnamba za WhatsApp osobola okubeera nga tubakuwa invitation n'okukuyambako okuprocessinga visa ate osobola okuba nga ate ogendayo. Bwe twali luli ku Lwokutaano nababuuza ekibuuzo nti mbakomyewo ne mugenda mu comments ne muŋŋamba nti ye bakomyewo mulime ekyo okujja kugunji wadde osookera kuleeta n'omugamba nti mubakomyewo era n'olwaleero mbalina era mbakomezzaawo ne tunaabateekako tunabatubagaggawazza tolina kyakukola baagaggawala
tebalina kiba kigenda bagattako. So olunaku olwaleero nina Muzeeyi Kagatto ne Muzeeyi Magala mu kizimbe wano. Of course olunaku olwokutaano olwaleero tugenda kubeera ku theatre La Bonita. Show ngenda giteekayo ku makya. Musobole okuba nga mwetegekera bulungi nnyo. So oba tonna kufuna ticket emitwalo 2 5 emitwalo 5 emitwalo 10 emmeeza ya milioni 2 ey'abantu abana milioni 6 aya milioni 3 ey'abantu 6. Okay, tugenda kubeera ku theatre La Bonita. Muzeeyi Magala atongoza ekitabo Abaganda abasukkulumu mu myaka 24 ojje mumpagire n'ayagala ekitabo kitabo kyennyini asobola okunkubira ku simu 0774 790 eya WhatsApp eri 0708 247 Abaganda abasukkulumu mu myaka 25. So bane wobanga oli eyo waliwo abali mu diaspora enamba emusobola okugikozesa nzimgane mumuwa ku site wane mugula n'ekitabo. N'ekitabo ekirala oba tulabye nze laba manager 0758 13 835 Christine Namubiru. Okay. Nja kuba oyogera naye. Okay. So bane mbadde nsaba akawungezi k'olunaku olwaleero wali ku La Bonita. Mujje buli kiisi Muzeeyi Magala byayogera binnyumira, nze Muzeeyi Magala yagattako byonna ebyo byonna ogoberera video ze. Mujje namba ezo tuzikyuse zijje ne ku site zibeerewo olunaku olwaleero mujje muwagire Muzeeyi Magala. Kale Muzeeyi Kagatto ogamba otya amannyo go gali mu mbeera ki? Amannyo gali bulungi. Amannyo gali bulungi ate amanyi munnange zido natandika okusooka. Nali simanyi nti nkozesa nana. Nze nabulira mbantambula nali nyambuka eyo Mengo eyo. Mengo Hill Road oli wagamba waliwo eddagala lyawe. Annuma nali sirya mberenge sirya biki. Kuvolo kati kati bwe ntandika okulikozesa emberenge nentandikoze nendi mwanyi kati olwaleero wenjogerera bwe ngenda okugula popcorn njagala buno obutabu bwatuse oli wa Meketu kati ndi wa Meketu ne Meketu si wa abaana batu otoswala ng'omukula anti Samuel yaluli kuba amannyo galinga gannuma yotakola mu buto kati byokola bw'otabikola era gw'okaddiwa ne batandika okulaba ng'ekizezengere. So kati wendi bw'obonna erijjako nze buno obukoko bw'ofuleeyo abantu bagamba amaguba gaabo gakaluba nenze mbunga Meketera ddala. Ovanga ku muntu ali ku myaka nga kwendi nga amannyo ge gonna agalina. Nawe bw'oba ogaagala obeere nago ky'ojja okukolera nana abo mouth wash ojja okukozesa yekka. Ate kati n'abali mu diaspora ogenda bugenzi batunda ebintu bya bannayuganda nana abeerawo ate yatongozebwa National Drug Authority omukozesa teweekengera tolina munkenyerayo laba erinnyo. Kale tutandise nno mugamba mutya ntandikirewa wa Kagatto wiiki ye ebadde etya? Wiiki yange tebadde mbi. Nze anti Katonda mwebaza gwenja okusooka okwebaza olw'okuntonda nga ndi mulamu nampa obulamu awatali kintu kye muwa. Ate ne mwebaza okuntonda nga ndi mu ggwanga lye yantonderamu. Eggwanga Uganda. Tojusa okubeera mu Uganda. Ate sejjusa kuba Muganda. Kubanga saakibeera mu nsobi. Sibeeranga ko Muganda mu nsobi. Nze omanyi ovanga waliwo abantu abali awo olwaleero nga bakyanoonya eggwanga lyabwe. Kyoba ndi weejeni nga bakaayana n'okukaayana. Yo ne Muzeeyi Magala webuliddeko omuzungu akeera ku makya Abamerika abaddugavu. Naga n'akola DNA. Kati DNA si yakunoonya ba Luganda. Kati nga gwe onaava Emityana. N'okebera DNA kati nga kyoyagala kukakasa ndi mu nsi za Africa DNA yange. Egwa mu nsi emakinga na nsi ki. Nga abantu banoonya jagwa kyokka kyayagala. Ate singa oleeta ekyo bantu butekkiririzaamu na butonde bwabwe na gye baabatondera. Kyo kireeta okuleeta tewaliyo kintu kirala kyaliwozesa muntu nti buli bookola eby'Abaganda oba oli musamize, buli bookola ekya Buganda olwo gwoba omusamize, bw'ozaala abalongo n'obazina olwo oli musamize. Buli kyokola omuntu oyo aba yeegwanyiza eggwanga eddala nga ye lye baamuzaayo mutalyagala.
butaba babativu naggwanga lye babatonderamu ne balowooza basobola okufuuka eggwanga ery'eddiini gye baabeeramu. Olunaku olwaleero nga tutandika abantu muze magala tubanenya naye buvunaanyizibwa kuba bannaddiini bo tebakoowa kubuulira njiri naye ffe abajjukiza abantu obuwangwa bwaffe tukikola kati nyinza okuba nga ndi wano nenkaaba ennaku neŋŋamba ku ssente zimbuza omwezi guno kutuva ku mpewo katumaze ova ku mpewo noŋŋamba naye ewamwe muli bulungi onaye okiŋŋamba off air omulokole oba omukatuliki bw'okaayira agamba naye sappule naawe olabika ogikozeyo ki olabika nnaku zo tukyasaba era ababyogera nga tuvudde ku mpewo balala naye nze nkuga nti wasamira empewo n'ozitereeza ewammwe wasamira empewo zammwe tezibanja oba bwe wali ojja bw'abanga empewo z'abawalabu zirowoozesa ab'eddiini ey'abawalabu nti zijja bakolera zive ku bawalabu zidde ku bo abatali baggwanga lyazo n'ez'abazungu zive ku bazungu zidde ku baganda ate ezize ez'omuganda zennyini wali wezigaana okukolera. oba okitegedde kyagamba oli bw'amala okukkiriza nti yakkiriza mu mpewo z'abawalabu olina akkiriza nti akkiriza mu mpewo z'abazungu bw'ate ezizo lwaki ozibuusabuusa nowooza twokyezza nze ebyange kambyoke ezooli zendabye ng'ennungi ezono zendabye ng'ennungi olaba kisoboka empewo z'abawalabu okukwata abaganda ne bannyikira kwolabira nti nabo empewo tezibaliiko teri aloota mu luwalabu olusome emyaka 4 kawano oveewo ogende n'ogamba nasomera Madiina nasomera Kuwait nasomera wa osigala e Kuwait gy'oli oba nampewo z'abaganda era ng'oloota mu Luganda. Olulimi mwolootera zeziba empewo zokuba emizimu kuba emizimu tegisobola kuloota mu lulimi lutali lwazo. Badde lusikategeeranga kitegeeza nange sirootangako mu Luzungu osobola kuloota mu Luzungu ne bwoba olumanyi kufa kubanga tolina mpewo z'Abazungu. Ng'oyawo otegeera gwe buuza omuzimu gwo gamba ekigambo boy ojja kulya mu bwongo omuzimu gakugamba mulenzi. Olulimi lw'olwogera ekigambo boy obwongo bumanyi mulenzi kubanga omuzimu gwo n'emmandwa zo zimanyi Luganda. Wegamba awo singa tetukasirike ofuniza awo sitowulidde mu muzimu gakugamba nti nju osobola okuddamu ekintu nga tofunye kigamba kati gwe bw'oyogera olulimi ne lufulumya omuzimu gwo mu bwangu gukubuulira ekintu ky'oyogera. Simon singa omuntu agamba nti I'm sending you 1 million olowooza bakusindikidde mubuuze kati awulira mmeka kati olowooza mba nkugambye kusindikidde mmeka kadde kamu lwaki toyogedde era mu Luzungu omizimu gwo gumanyi Luganda nedda gwe kyowakanya oli baga nti ayiseni ndeterayo seeko omu nga yaloosa ayogera Luwarabu lwereere enkyalooterere bantu Luwarabu oba faaza nga yasoma bwa faaza alootere mu Lulatini gwe mubombuulira walabye emikolo gya paapa kuliko bye baakoze mu Luganda bale lwali Lulatini okusinga kubanga paapa baatera baavanga wa Lulatini era nga boogera Lulatini e Roma ne Rudi. Kaati omuntu yenna olunaku lwatabuka omutwe olunaku lwalowooza nti ebyabwe bya kirogo ebyeggwanga eddala byebituufu olunaku lwaba avuddeko waya. Omanyi abantu bamanyi avuddeko waya alina kujjamu mpale nakuba mayinja naye omuntu yenna olunaku lwalowooza nti eddiini efuuse eggwanga lye olunaku lwatabuka olunaku olowooza nti eddiini yeggwanga lyo olunaku lwoba otabusa omutwe era nga bayita bwe bakutwala ebutaka bakupimanga mulalu. Eddiini n'eggwanga byawukanira
byawukana kuba eddiini nzikiriza kwe kukkiriza ekintu ekyobulimba n'okimizaawo ng'ekituufu nti nabbi mubaka wa Katonda nti ye naye mubaka mu nsi ki nti Buwarabu ffena atugasizaawa tugambe mubaka tetujja kiwakanya era teri awakana nti nabbi si mubaka teri awakana nti si mubaka naye omubaka mu kitundu ki Ibulayimu Ssemuganda mubaka teri akiwakanya naye abeekatikamu noosi bamusaba obuyambi oyinza okusanga owaka w'empenga amusaba naye nga tebiri mu disitulikiti y'emu kati olunaku oddira omubaka abaka obubaka bw'abali n'olowooza nti naawe ajja kubaka obubwo bw'oba ovuddeko wayo Simon mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo naye ate ojja kugamba nti ate lwaki ombuuza nga nagenda kubuuza Simon buyinza okukya ku makya ng'okyuse oli mu kiga naye okakasa nti abadde father musanga nga seeka oba abadde seeka n'omusanga omala omulinde omumanyi ayana kwesima okasanda south north yali muki yali musiraamu yali akyusiza ku ggwanga nti kakati ndi mukonjo enenkera ku makya nga bannayize nze kati ndi mukonjo beegaana eddiini wano leka akuwa ekyokulabirako abantu bajja balungi ne beddira ente n'amanya ne bagajjako naye era erinnya lya Katongole yiyita Gatongole ne Kasumba Gasumba kakati nja kuwayo ekyokulabirako wano abantu bajja wano ebiseera bya Micombero wabiwulirako 1969 kubiwulira osobola biwulira kubanga ne Yesu gw'oyogerako temwazannyako naye omuwulira ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati gw'emirimu gyakubukala agisabira ye yegibukale yantinze kati egyewaabwe yetagwa ntalo ziba mu Bawarabu entalo ukyanzaalibwa naye kakati mwirira kyembadde ngezaako okutegeeza abaava mu 1969 ne1960 ku kazuguzugu abajja wano bwe baali baddayo mu 94 walabako omulanga agenda nabo nga naye baali baafuna dda amannya ga wano ono kamuwa ekyokulabika mu 1882 abasiraamu baali balwana n'abakristaayo n'abakatuliki baagenda mu nsi gye bayita Sudan ne baleetayo eggwanga lye tutamanyi ne baleeta mu Uganda ne baleeta abantu 968 ne babalwanira era abakristaayo baabasinga amaanyi ne babagoba eno yonna ebutaleba ne baasibira bombo babayita Banubbi n'abaali basigaddeyo baali babatadde wabigalo naawe ekifo awali gundi n'enjogera yaabwe mu myaka 143 boogera Lunubbi bagamba kimu kasulubana nga tubuuza ekibuuza Abanubbi ekifo gyabwe gye bazaaliwa watuufu yewo Sudaani bava Sudaani era ndowooza bamwava n'ekigambo buyeekera mu Basudaani nga babajjeeyo Abasudaani bwe batuuka wano babawa ebbombo ne babawa Amini abamba bwe bamala okugundi Amini bwagira obufuzi babawaawo awali Serena era bwe baali bagizimba babasengulawo ne babateeka ennamuwongo wabigalo naye nga Edward Muteesa yabawa ettaka ekitubu yabawa n'ebbombo mayiro n'ekitubulwawo walera bewa akayanirawo bano abasajja abantu baagala ettaka balikayanira baagala nnyo okuliraana ennyanja walera byakayaniraawo oyinza okubaŋŋanga naye waliwo Omunubbi eyali agambye nti kati Muganda okuliraana barakisi y'ekatabi bonna Banubbi be bali awo kale kiyinza ffe abavunaana Nubbiya niyo obuteesimba waabwe newaabwe tewali avunaana wali kubanga yewaabwe Sudan ate bwabagamba nti Munubbi ng'omanyi nti Abanubbi bava Sudan kati teriyo muntu atalina waabwe olaba tuli wano n'abasajja babadde bakayanira wano nga bagamba ffe tuli wano biki naye ennaku ezo era wagenda okuwulira ng'agamba nti batusosola wano ye nyini yabasoose n'okwesosola okwesosola kasita yeetuma Nubbiriyaniri n'oli eyeyita Gashumba naye yeesosola okusosola mu buntu kyabuwangwa era kyabuwaze si kibi olunaku lw'otuuma Magala ne Katene ne Ssemakula n'ogamba nti ono ye Ssematimba oba ososodde ab'Emmamba oba omaze okweyawula nti nze ndi wa Lugave kati ono tomulabanga n'oleka ab'Emmamba ne batuma Nsubuga anyanyanya baba beesosodde ku ngeye olunaku lw'otuuma amannya g'eggwanga lyo oba ososodde amalala
ono ye Magala omanyi kyeyeddira naye okimanyi nti ow'Olugave maama we y'omu n'ow'Emmamba naye Ssemakula nga baatuuka ekiseera ne batandika okulwanagana n'Endugwa Ssemakula ne Gabunga ni maama waabwe ogwo yazaala abaana babiri buli omu n'aba mukulu wa kika gye yamuzaala naye amangu ddala nga baakagamba nti ono ye Ssematimba n'ono ye Magala oba ososodde era agamba nti okusosola kubi I wonder I just pity him nja kugawayo ekyokulabirako kimu omuganda ye yagamba nti keezaala kekomberera lwaki nkombererako omulala ng'ate waliwo keezaala kale gaakati wekuba okusosola si kubi kufuuka ddi okubi nga siggwe ososodde ate okusosola wekubeerera okubi nga basosola mu ntalo nti waliwo gurupu etta gurupu ginnaayo olwo bayite obusosoze bwe butandikira obusosoze obubi naye obusosoze bwa mu buntu nze kambawo ekyokulabirako nti abakulembeze baffe bonna mu Uganda gye bafundikira gye bava ne bagenda buli gw'osanga nga mukulembeze mutuufu yawasa wa ggwanga lye mbuulirayo ogwo omukulembeze kabe wa gavumenti kabe wa nnono yagenda mu ggwanga eddala n'anonayo omukazi kati abo bo lwaki tebagamba nabo basosola ne baleka bali bonna ne bawasa waabwe bo tebaba tebasosodde lwe mumbuulire bonna be tuyina katugambe taata waffe Kyabazinga tugambe Emolimoli Etteeso tugambe omukama w'e Bunyoro tugambe omukama w'e Tooro tewaliyo katugambe ono gwe baali bajjeeko ono w'e Kasese Musinga Mumbere anti Mumbere lyerinnya lye Omusinga liggwanga era yasaba ggwanga eri kati obusosoze bwe babutulangira kati wano waffe mu Buganda wolabikanga singa toba okola ki bw'oba tokikoze bagamba oli nsowole oba singa obanga amawanga lyawo era ekyo mirundi egisinga obungi kitera nnyo n'okuganyisa kabaka omwe gw'abaali Ssaabasajja yenna nga atudde ku ntebe omwana asoose mukazi emirundi egisinga obungi bamulemesa nnyo kiweewa bamugaana okulyaki baba tebannakkiriza ggwanga nti kyekyo golooza waliwo omuntu nga kiweewa ayinza okulya obwakabaka nga ye mwana omukulu kati tubuulireyo omuntu yali omwana omukulu owa Ssekabaka bakabaka ba Buganda 36 ekyokubiri abantu bonna obusosoze bwakika bwa musaayi omuntu azaala abaana be 10 ng'alina mikwano gye 3 nga mulimu amawanga 11 ani yatuuma erinnya ly'oggwanga eddala olwa mikwano gye nenganga nina mukwano gwange wangabi notaliko tuma amanya g'engabi nina okutuma ab'engabi anti manyi mikwano gyange nnyo wemba sosola kutuma baana bange manya ga mikwano yange already maze okusosola nti abo si ba kika kyange oba wennyini busosoze obw'omusaayi obusosoze kya buntu bw'olinako enkoko eyali ebadde ng'etakula ne bw'eba eyita okulya n'eyita bukima n'etakulira obw'embaata oba embata yetakulira obw'enkoko oba ssekkoko n'esembera awali ng'embaata ewa obwana bwayo ebyokulya akasimba kafaanana nnyengo naye kayinza okusembera engowo eriira olaba n'akayozi nedda tudde ku mpala empala n'engabi zifaanaganira ddala naye teri erinnyira ginnaayo akasirabo n'embuzi n'akawewo bali mu lusoolo naye akasirabo bwe kajja awaka ne kajja mu butamwa embuzi edduka emanya bw'olina lwe wali osanze ng'embwa yazaaliddemu ekibe oba ekibe kyekizaala mu mbwa oba byonna embwa emanyi ogendako eyo ku nsiko naye yinza okulinnyira ekibe tuli ku busosoze oba oyagala okiraba bw'okyogera ddala ku bakulembeze ate gwe bakutwala bubi nti oli mubi nnyo nze bambulireyo omukulembeze omu eyatuuka mu buyinza n'asinga kuwa baggwanga ddala eby'obugagga
oba ebifo n'abiteekamu baggwanga ddala gutubulire ngaani yateekamu abalala n'aleka ab'eggwanga lye ne bw'abeera ng'ali Australia muno nayo n'aleka gundi ali Entebbe okuliraana State House kuta singa baliraanye Katabi awo ne Nakasero singa sibe basinga okuwa ebifo ne olw'okuba obusosoze kya buntu ate kya butonde so ekibi kubusussa kubusosola nga mubuleetera mu ntalo kaseera akalimu obusungu obusosoze bubi mu busungu naye obusosoze kya butonde so tekirinaamu buzibu singa nzija nentuuka abantu awali abantu nga banene nga bannanga Abaganda mudde wano mbasisosodde nedda wano ennyumba esinga okubanga mu nsi mu Uganda yeweebwa ekitiibwa okubanga yekola amateeka n'okugatuukiriza ye Paalamenti ye yateekawo ddala obusosoze ng'ekolako Buganda Caucus, Busoga Caucus, Acholi Caucus. Ekyo kyali mu nsi etesosola lwaki yali ekiteekawo bandikutte sipiika nga yakola ku nsonga z'amawanga gonna ekyalonza Muwanga Kivumbi ekyalonza Nandala Mafaabi kyali ki abatasosola nga baba balonda bakadaaga babalondera mu ki buli omu baamuteeka mu ki ewuwe Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kakati ensi yali esinga obutasosola mu nsi eno baali Baganda naye olw'okuba nti baakikolera mu nsobi tebakifunyeemu obutasosola ate ne kikyuka ne bagamba nti be basosola mu Uganda yonna mu mawanga gonna 56 agakola Uganda eggwanga lyali tasosola baali tebasosola naye ekyaleeta obuzibu bwe bataasosola baabafuukira ebizibu kati tebaafunamu waliwo kye bagamba nti gwowonya eggere yali kusambya oba sserwajja okwota wembulirayo omuganda ogwo ng'alira akiikira Acholi wembulirayo omuganda omu nga kansala mu lukiiko lwawalala lwonna wembulirayo kyeyamaani w'ekyalo ogwo ng'ali Ggulu nga Muganda ng'ali Soroti nga Muganda ng'ali Shaka nga Muganda ng'ali Sheema nga Muganda naye ate wano tetubalinaamu buzibu tubalonda tubalinaako buzibu era ogenda n'oya nti oli gundi bwati kakati ebintu by'ensi bizibu nnyo abantu obusosoze bwa mu musaayi okuleka Abaganda ate ekyabaganda okusosola baali bantu balamu naye gye baakoma obutasosola n'okubeera abantu balamu n'okubonaabona era tebafunyeemu era lyeggwanga erikyasinza obuvumibwa ennyo n'atalina bw'ali ava gy'avuma avuma Abaganda n'avuma waliwo omwana baamukutte
yavaayo n'asooka kati ovako oyo muntu ayingira buyingizi ddiini najja mu muzikiti ng'abuulira bubi bwa Buganda nga yakyogera alina mannya Maganda ng'ate ayogera mu Luganda ng'ate era ayogera mu naye ng'agamba abantu Abaganda babi n'afutyanka kabaka n'afutyanka obwakabaka n'afutyanka Obuganda n'avumiramu n'Abaganda ng'ali ku ttaka lya Buganda mu muzikiti oguli e Buganda ng'avumira kabaka oba avuma Abaganda ate mu Baganda nga mwatudde waliwo gwobadde oyogerako abantu ababuyabuya abo bwe atugewuunya kyovula waffe teri Muganda awa muntu bw'ati biseera na budde kati gwe tolaba oyo omuvubuka bwe yayogera ndi Buganda kale ndi wano Buganda mugenda kunkola ki tewali Muganda yamuddamu kubanga ffe ate oyo ffe tetumutwalira tetulina budde bwabo gwe bw'omanya nti tetulina kye tugasa bantu era tuli babi nnyo tuli bafeeriya twalemererwa tetulina magezi n'agamba nze bino ebyobuwangwa bino Dubaale namugjamu obwesuga kale amasiro gajja gatya nga Lubaale alazeewa nembuuza bba abasiraamu bafa nabbi alazeewa olwaba muliivu awummulamu abasiraamu ne babatta ne babasiba nga nabbi naye yeewogomyeko ebbali oli n'agamba omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi akuumwa mmundu emekka bakuumayo na mmundu omuntu oyo aba ategeera bulungi ayogera statement bwetyo agezaako okulengeza mu nsi mwali nga yeerabidde ebizibu ebiri mu nsi gy'ayagala okusinzizaamu etali bayiye Simon waliwo omwami eyali avumirira ennyo abasamize naye yalina ekkanisa ng'agikulira yagenda okufa ku olwo ono gwe bagamba awa omusana lyekkuba mazima n'obulamu yali akyadde olukyakyo erigindi wano nedda awala oli yagamba abantu akulira abasawo b'ekinnansi akuumwa emmundu ng'emekka nakubakuuma mu mundu ate nno security eri ggulugulu kuba n'Amerika kati omuntu oyo tugamba yali omutwe gwe mukyamu anti waliwo abantu aboogera nedda ate okukuba ewuwe yewa mbadde wano weewaabwe kandi yaba yasala kakati kusa kanga dwa bino mbanga omuddugavu asambira Bufalansa oba asambira Amerika waliwo omula mu mupiira bakuze Bufalansa bakuzika Bufalansa waliwo omusajja obwo bwe bubuyabuya waliwo omuvubuka gwe bayitanga Job mu ttiimu ya Cameroon yakulira Bufalansa bamugamba nti sambira Bufalansa n'agamba nti tebakuzaalidde n'abagamba nti banzaalire eno naye ndi mu Cameroon ati ate sijja kuweebwa kitiibwa ne bwe nasambira mu ttiimu ya Bufalansa nga Cameroon bwe nampa kitiibwa nga nsambira mu ttiimu ya Cameroon mu byonna kiri kiti nti Simon gwe wooli awo simanyi gundi limanya go na kikaakyo ye Simon naye manyi nti oli wa Lugave kye mmanyi ndowooza nkakasa eri wa Lugave gwe bayita Semwogerere simwogerere naye mukulu yeeyogerera kati abantu bano boolaba nti tebategeera nabo yeeyita Semwogerere bwe baba omusalako bamuyita siimu lwaki tugamba nti seemu awo kyekimu ku bintu obulaga omuntu nti ategeera wadde akola kino oba tategeera kino akikolera mu butamanya ate naye n'atabuuza lwaki bampita siimu ng'ate nze Semwogerere sebo bakiyita Simwogerere wuuyo waali mukulu yeeyogerera nga bw'olabira mu linnya lyammwe mwe mulina oli muye Tebuusweke erinnya liri Tebuuseeke obulo Tebuuseeke bategeera bakimanya mangu agaye Semwogerere ne bamuyita siimu n'ayitaba n'olaba embada nze kagatumubuzaazalo ayo saazalo sebo eyo ziko naye material ate yannanga yavani Hussein material yavani Hussein material yavani Hussein azalo sibwete sebo awamu azalo yali yamutogo munene ate nga tomanye bya azalo byebiringa bikyekiti bya gundi bino bya mbira bannyo nga babitunda mu kikuubo ino gundi
ebulira nkika si buziko eno gundi owulirira ddala material nga Rio Blue waliwo esaati bayitanga Rio Blue oba tan esaati ez'ebbeeyi ezo zetwayambala nga Van Hussein Rio Blue kati Yugiru bwe yali ezikoze zino bwe ziti baziyitanga Pistol ne Captain yo yabangako ebinaaka kuno bwe biti oba nkatungireko anti waneraga ate nga Van Hussein saati eba ya bbeeyi nnyo badde nya nteekeko kona bagire kandi Van Hussein zo zonna zakutuka tezakutuka gwoloza zino ndi muzammwe batukolezeeko olabe gwe bw'osiriira nga tesinnaba ono kotoni takwata muliro okwambala essaati nga yayambala ku mpale ttacho ebyo saabyambala badde anti nze mbadde muntu wa bbeeyi ebbanga ddene nga nayambalanga gundi Lord Carlington ne Sharifu nazambalako lwakuba ndi zajja nga zirimu kalasitiika ako najagala nga yali codron ngeringa ani Jeff nayambala ku Gento nayambalako ku Pierre Kadir nenyambalako ku Imperial gundi ebizigo bayisiganga Imperial asayambalako ebizigo ebyo Imperial bamama be babyesiganga Victor Zanzibar iyo bw'abanaku abavuuka abanaku abali mu Kampala nze nali sobola ate kwekuba obwo nga waliwo obwo bwonna bwali bwabavuuka abavuusa abazza bavudde mu byalo tewabula kwayu nze saamugula kanti nze ewaffe awaka twali baawufumuuko nakakati tukyali baawufu kubanga era tuli banene wesiga bizigo ki mwali mwesiga bizigo ki edda nze walingawo kampuni yoleya naye obwibya mugamu muli bajjo wano ebizigo walingawo fe awaka twali twamanyira nti omuntu teyesiiga bizigo omulenzi nga batuguliranga ebizigo gundi baleetanga Vaseline nga temuli gundi yenna yonna twesiiga so kampuni bwe yalaba Uganda bitambula nnyo ng'olwo abategeera tuzze bangi ne babireeta byalinga wano emabegawo nabugabaawo nga amapipa bwe bagaleeta tugenda n'ogula nga bagula kilo ne biteeka fe tetwesiiga nga ebyo bintu bya perfume naki era kyova olaba nti n'olwaleero oyita ku muntu n'otamuwunyira lusubi gyebyo ne bano abaalinga abandi abakolanga ng'embala endogoyi nga ne bannanga ayo yali awunya kazigo baali bakayitaayo nga kalina ne sabbuuni oli akuyitako n'agenda n'akomawo ne muyisaawo ate misiriko byonna miriko kadamu waliwo ne Rexona naye Rexona yali sabbuuni mulungi ye Rexona naye kadamu okyamugira kubanga bamu n'azisa abafu bantu ne bagenda nga bamutya ani kadamu waki bamunazisanga abafu kawoowo akakuba nti kayitamu ojjukira edda abantu tebalina ddagala libakuba nga babanyokeza bunankani obukomera bateeka wali omulambo balinda abagende abegomba bamanaku 2 bakuma akagomera emitwetwe w'omulambo naye era nga kayitamu omuntu ayonooneka n'asu era tebazuula oluvannyuma nti parafini ate akola ekitegeeza kati oyo akakomera ke kasooka nga tutagenda ku parafini kakomera ke kasooka ne waddako amanda ne bazzaawo amanda awo ebisirinza babikola ne babiteeka omufuka bavugira muno nga kiziiza amazzi gano agadda bwe naagogera wano abamu bayinza okuba nga bali kati nga bamuteekamu ennankani eyo ebisirinza nga bolaba nebbwa bwe bali bamirirako ebisirinza ne likkakkana kati ne badda ku nankani ku parafini yonza parafini yasolvingirako ddala yagezaako naye era nga ate omuntu azimba nnyo omuntu anti ate ng'ayitawo ate parafini bw'omukuba mu muntu amazzi gamuddukamu gatandika omuddukamu go ng'amaddu kuba tebijja kwegatta olwo abatudde ate edda nga omuntu batuula omufu atudde awo nga bamutuula bwe bati kubanga omufu buli muntu yalina ekifo w'atuula omulambo ogwo emitwetwe tera okulaba maama oba nnamwandu anti maama we yaba yafuse nnamwandu ate olinayo nnyoko ng'afiiriddwa bbaawe ataba nnamwandu omuntu maama wo aba maama nga taata wo waali olunaku lwafa abaana b'omugenzi baba bamulekwa ebibadde ebyobugagga bye byonna giba myandu asigala agikuuma n'abeera nnamwandu bafuuka bamulekwa abaana boolese ebyobugagga bye bifuuka myandu asigala agikuuma n'aba nnamwandu kibamuyisa nnamwandu kati ssemwandu abamulangambi olw'ensonga nti omukazi si yaba nnyini bintu mu bufumbo bw'abadde kyovula mu musajja era nga bw'atabeera na Sezaala na Nazaala
Seza ataliyo. Omusajja n'omugjawo. Oba n'omukadde omusajja n'omukadde omukazi. Omukazi yaba ne Nazaala ne Sezaala. Kakukonka tegedde. Yo omukazi aba ne Nazaala ne Sezaala. Musajja aba n'omukadde omusajja n'omukadde omukazi. Tekikyuka nga sayidi eri nti nganze omukazi wange n'aba ne Nazaala ne Sezaala nange eri aba Sezaala ne Nazaala wa. Ate oba oli aba mukazi wo ate bikyuka bitya ne bifuuka bitya. Akondooza nako abantu bakategedde. Abantu ekintu kye bajja okuyiga ennyo buli lwe banaasanga nga magala waali. Era ekibanjagazisa mugule akatabo kali Buganda Ensukulu mu myaka 12 mu emeka. Akuba kafuna batya pozi atajja ogenda ku radio Simba ku reception n'olaba Namubiri Christine oba okuba essimu 0774 oya WhatsApp eri 0708 247 260 ya Namubiri Christine eri 0758 1385. Ne manager ndozo jja mugamba no kavoicinga mukavoicinga ne kwa Amazon bakateeke. Abali kwa America bakakulenga nga bakawuliriza online. Bakabenga bakasoma. Kali basome banyabo show etambula. Simanyo bamwina kimufuna mama embozi bwezi kakati wali batuse wali simazi ne sat bazita gundi ngamba kampulirize. Mwami kagato kyemulabyeko yakuya muntu wabbe. Kubanga nze napaka sogule sati tocho. Nempale tocho maye sati tocho yabanga ne sayidi wano. Ngabo tukatwambala polo. Ngabo olaba polo kuli omusajja akuba golf. Oba Beverly Hill kati fe bitwa nga Beverly Hill ngira kabonero okalabawo. Gena maaso. Kati amasati gabaddewo mangi fe twali kati waliwo John Player special. JB abamwazitanga JB. Sati JB. Engatto twali twambala main. Neziko. Anze sazambala ko kuba zata baleta ziko ne Maradona ne sabyambala Nazaro. Sabyambala. Babyali bya kanyonga tefu. Nemukoliko olutalo. Zabanga za ddagala lya nsansa. Zafuluma nnyo 87. Waliwo ne goye bwa checked obwalinga bubadiro. Ne gundi buno bakwana be bayambalanga bu. Solome n'akalala kana akali kamasamasa. Ka sifoni. Ngato. Mwala ave Kampala koloba obwakadama bayambala sifoni n'akwata. Abali tebatati ka bakadama nga bava ku bwa bukomba. Nga kati nze nakizuula abavange waffe. Be bakadama bayo. Ati bayambalanga akagoye ka sifoni n'akwata akaveera kasunest akaka ne latest akabiranga ku kalenda n'akalimu ebikubo nga bwokanyiga bwoti buvaamu bubwatuko bugundi Kampala eno n'akaterekera emyezi 7 n'anyumya emboozi abantu bonna ku kyalo n'anyumya ebitaala bwe biyimiriza emmotoka ne bibizita abamu ne byali bikola nakati bikola biziruda abatraffic kitegeza tebikola kigamba mugende Anti luli tomanyi nti nze kati naberera mu kibuga nga parking temuliimu babwandiika abambala obutaawo mwali mu byuma mu Uganda mulembe guno ebyuma bye byalimu mulembe guno simanyi lwaki ate tuzze mabega oba tugenze maaso nja kibuuza naye luli 1977 78 ng'ebyuma bye bibala parking n'ekyo ku Masengere ekyuma bwewatuukanga wono parkinga bwe pap kungulizo mu Kampala munna ng'onyiga gundi kungulu bwoti bacap nga kagendayo we kati ng'ebiri ku kisaawe ne kabala time woddira bwe waddanga ng'osuulamu ssente ng'olyoka osimbula wagulako ku luyimba olw'essente ebyo byaliwo ffe wambuuza kati nja kugamba nti nemmanya n'ennyimba nti oluyimba gundi ndumanyi ennyimba zonna nazimanya wezafulumira omwaka mwe zafulumira ne studio ezazifulumyanga n'olwaleero ng'oyagala music omukadde n'oŋŋamba ndi njagala nnyimba ez'okuva mu 1969 paka 73 mba nzimanyi kati abantu abasinga obungi abamanyi ennyimba atamanyi aba akulimba atamanyi nze nsaze by then twali tuweka ku tape gali mayinja records nga ulina side NB
era mu Uganda oluyimba olwasooka mu nsi oluyimba olwasooka okuba part 1 ne 2 baluyitanga seketa likambote oyo oluyimba bannakenya baluyimba oluyimba otyo waliwo oluyimba lwebayita mado olwo lwafuluma 19 orchestra tipi okejazz yalukuba 1969 Apollo 11 amazina ge gazinirwako amazina bagata Apollo 11 olwokubenga ekizungirizi Apollo 11 kyali kyakatuuka ku ekyagundi ekya Armstrong nga kyakatuuka ku mwezi ge mazina ge bazinirako nimba endala amala sawa milioni emumwe mtwalo nsavu mwena okugenda n'okudda era mu nsi ennyimba zonna nga nze natuuka ewakasajja aneporium mu 1970 bwetute nga kasajja neiba wange asula ku flat eno nze nsula ku era kasajja yatandikawo speaking festa ka Uganda nze nali manager owa peaking nendeeta balijidde nendeeta Amirise Ngendo nendeeta Mukaabya nendeeta Godfrey Muwaya nendeeta gundi Sauda Lubalala ajja luvannyuma yajja luvannyuma ava mu bandi y'abakafeero gwe yali akoze Makula gye yava najja ne Kabuye yamusomesa Kabuyeesa kakati ate Kabuye omumpi yali tali omwo yaliko mu bandi Kabuye omumpi yabeerako mu Super Singers yaliko mu Super Singers n'agenda mu Matendo kati Super Singers ekyamutwala mu Super Singers yali mu Super Singers Matendo ne yawukana ku Super Singers Matia Luyimba n'asigaza Super Singers kati gundi Kabuye ng'alina okugenda bwe baba bagenda okuba abagenda bandikomyewo bwe baba bazzo mu kube waffe Kabuye yagirako ng'olwo taata w'abatte oyo gwolaba ku TV batte oyo avunya abaana enyima nga gwe tuli naye mu studio nga kabatte kaana kato era jona kasanze ku theatre nkagamba wano gwe okuza okutuuka wano kati abo bali abasali peaking eyo mu kutandika Amirise Ngendo bonna ajja ne Nakisozi Amiri ajja n'oluyimba abevumaganya emirimu n'ennanja oluyimba olwanyoma tugendeyo omwana gy'abeera tugendeyo omwana gy'abeera olwo tewali yasigala okumanya omwana mwagala asinga n'esitima okumanya omwana alina ebinsi ebisinga n'esitima oli akabinandoddo alina akabinandoddo mbwe ettaala za Donado zankola bubi nnyo bazayaka n'abuzaabuzibwa ate olwo ne eri wamwana ba piikingi bamanyi okusala ku ndongo palala mpapa palala papa kyetunekola olwaleero kyetunekola olwaleero kyetunekola dekabusa Amirise Ngendo alabika bw'ajjukira kati Sengendo tajja kukaaba kubanga buli kimu nakimutuusaako Amirise Ngendo n'atuuka mu Uganda 83 nga ye sita ne bakola ensobi etepo yasinga okunywa omwenge ate n'okugulibwa bw'okugula kwa teepu okimanyi nga otunda box 10 eza teepu nacha ettaala za Donato dana ate nga kuliko n'abeevumaganya emirimu abeevumaganya emirimu oli olumanyi n'olwaleero bwe balukubeera owulira lukyanyuma ndabye teepu nga za ennyimba ezasiga abantu siriimu nacha nambeemu Ndanyanzi olwa Sebatta naye Nanyanzi kwakwali Luyombo kwekwali nti yali yavunira Mutagubya ettaala y'abafumbo kakati n'oluyimba olulala olwagira ennyo abantu mulamutonnenya kuvaamu gamba babasudde aba ali awo Semakula n'aleeta kiti kya muwogo gundi Katende basajja kiti kya muwogo kati sise nakku omutima gw'omukwano mama omukwano guluma bubifudde wabadde tannaba kukitegeera tekisale ogenda ofuna omwana n'omukwano besaaga nage
nze ennyimba zannimisa Kakati, zannimisa emmimbi ezo nze natandika okulaba soza abayimbi nga za siringi 2 nsookera ku bulawula ensi yo Kasambalyanda 87 Basudi awo 87 gundi yali gundi lukwata yali lukwata ngolo Basudi yakajja teriyo ng'ogyeko afirigo teriyo kibiina kya Kadonka mukyalina luyimba lwa stage nga lukwata mama lukwata yali yasetinga oluyimba lwa stage olwo oluleeta abantu nga mujja ku stage abayimbi nayitawo ne banjira yalina abayimbi 29 tekukyali ali wano abaaliwo waliwo omu weerabira mangu gundi yakyaliwo maka gundi weyakyengera kyeyamaani kaali kaana kato kaali kaana kato tumanyi wekayimbira akanywa mpola nakalaba bonna bagenda lukwata origineri tomanyi nti ajja mu lukwata advanced akuba akanywa mpola naye kaali gundi lukwata yali mukuba tomanyi nti ate yagenda na advanced yagenda nayo advanced bwetandika nefuuka Kampala music advance bwegaana ne badifula Kampala music awakubira akanywa mpola ng'akoze bw'ati enkadde teyaliimu naye kati gwe tubalawo nti kuba ye yali n'abali abayimba bonna yakubako nabo Benoni ati bo bakulu nnyo bakubako sho yaabwe muki omuzannyo babutanga batya ndiwulira ndibula wa 89 awo Benoni bajja mu 1900 89 kubanze nze bagenda okujja nga twakazanyira emyaka 9 naffe twakazanyira 9 bakibuuka ne Ssenkubuge bajja ne bajjofule ne babunga wamaalukagali mu myaka emito nali naye ngamba walukaga mu muveeko ekisooka anyiga mangu nze ngamba na 5 gyalina kubanga walukaga ate no weewunye walukaga wabagamba na 5 era gye myaka gyabo akafeero yereje yimu bwe baali akafeero singa ina 5 singa ina naye gye myaka egyo bamuzaala 17 ogwo naye walukaga mwana muto nze nkirinako bwine ekyo kuba ye yajja muto nga mulaba n'abo bamulaasi bonna ekizibu kya walukaga kukola bya kito kukola bya kito yatandikamu nga muto ne kafeero yatandika okuyimba era walukaga si muntu mukulu baana bataabo walukaga mwana muto akati abantu bonoonese kati lwakusoma nnyo abantu baakubanga akajinga bato nyini emitoozi Umaru Katumba bamuzaala ku 97 nafa ku Easter Monday ya 1998 nga yalina iti ya Uganda mu Uganda yasinze oluyimbo nebuyiza nengokomewo notokomawo umanyi oluyimba mu 9 okola milioni 9 ngokubya ekivulwe Masaka ojjuza kundi afunye kasanvu siringi kasanvu naye teyatuuka kasozi teyatuuka Kampala kasanvu oli naafuna milioni 9 kwe isamani rwapa olwo lwennyini yasomokawo kabenje myaka 2 mwezi yakamala okusoma ekkolwa abayimbi bonna bakoze iti nga bato Peterson tusuubira mutebi bamuza bafa 92 nga wa myaka 42 kiteza bamuzaala ku 5 yakuba Solome mu 7 Solome oluyimba lwanyu yakuba Solome naye ati yali akuba ennyimba 2 waliwo ze yasooka tomanyi yasooka n'akuba weekend ne Saala ezo nazo ne zimutunda nnyo naye n'afuuka ekizibu ku Solome alikuba 7 nakuba kabinu binu n'amukuba 7 tepo efuluma nga 10 obwokuna Mobote mwamini ne bamugamba kuba yassaamu kabinu abeeyomba tujja nankubambya tumidde tujja nankubambya setisaki biru ne mulungu mugamba tubuulire ani ajja n'ekuba empya bamukimenya ate ono ne bamuwamba bali bwe baatuuka Kenya bamuleeta kuba gundi Peterson Mutebi yayimba nga bawala bokka Solome Saala n'ayimba oluyimbo era olwasinga okusiiga abasajja enziku
baluyitanga weekend eno ye weekend yalukuba e Rwanda okumala ennaku 3 Rwanda gavumenti netuula nemwera nemuyamba ne ku transport emuze Uganda daye wabwe n'akomawo kavula eno ye weekend maaso ekizimbe kyolaba mu maaso ga amanya wona wali w'abayimbi awo wali gundi weri nuupu weri ekyemmanga sensuwa we yali ane sensuwa wakubira wayiyiza oluyimba Robina oyitangayo Robina nayo 78 kakati nga mu maaso awo we wali Peterson Mutebi opposite awo wali Mari Stoppies weri around nga wali awali essomero baliyitani kati baliyita maama ni Zainabu nga eri wamala wali Mascots Band nga weri nenkulabira embaga kati Peterson Mutebi yakuba eno ye weekend ngabantu bagala kuva ku mirimu zagenda kukwera sawa 7 ngabantu wa office bagati eno ye weekend enyumira bangi buli omu wabe munyumira bubwe nakaba kulinze kubatala masala omulala ku posita mere ne ku basi paka bona bwe batyo ojja kulya wikirifa jaddu kuyimbiramu nazo nzirina obozagala just request me nze nzirina zonna no bazimula gendo olabe muzo akayivu yange zonna n'omulala Saalongo ali Kibuye owekibuye naye era bwe twazi David osobola kukwera ku simu 077 00 nga enyimba buli omu tumanyi Afriko olwo ebiseera ebyo yo yali ekubaka balagala gonja seme kabalagala olwo efuse bandi ya president bandi yakuba sina makosa Lesi Wanyika ne kubasina makosa ne Paulina wansambu mu ebiri yakuba bondi olwo sina makosa ate yajjana lwannaku nakuba tewali alimanya bise nkaga mwenda yarubankaga mwendo enkomerero bayita enkomerero bayibona bakubeze ezokunywa ndani mugala yadda bomusango mugumu nawe abala bataliwo omwana wa Mutezi kati nakubeza anti kati ye kakati oluyimba atoluzeeyo dani mugula bulijjo kadi yitomwami ne mukyala we gwale nyunyuza omwana omunyuza ate bali kuba 7 Christopher Sebatuka ebyange byenyumya kunzi tebikola kati nzizeeyo n'akayimba kakano abakyala muyige n'abaami bwe mutyo sumuludde emboozi ntandise natuuka n'engwa mu zabulambula kijitasinga ate awo nayitawo mbadde manager w'ebibiina byonna ebyo ebiyimbi naye kyazabulambula kimu akikola onansasula otya okubeera nze manager anti onansasula otya nze nyimba ssaawa Nido yimba luyimba. Nyakuyimbira nga nyimba. Mara so sawa. Kati na yimba olwo nakuba ne second hand ze zimutunze paka lero. Ndi wachenda mu 3. Chenda mu 3. Nakuba second hand nga mukyala we. Wako luyimba lwa wamala mwami zukuka. Uje tulabe kitu. Wadimba wamala. Mpuliranga tata ndi sto kunvuma. Pulira osinzidde oli bubyo oyogera otya ku kyokudduka. Mbuno n'abaana baleka. Naye abantu bafuna sirino. Basengendo yasingo baletera ebizibu kuba tubeera mu sirimu oyo ow'ekiso yatira mu wiiki 2 ono gwe batunyumiza nti ng'omuntu avaako n'evvu n'omusanga ng'alinga olusirabo kati nga nkugambe nga n'omwana w'effumba avaako nga n'ow'effumbe batuuka butuusi ne bagamba yalaga wanti yagenda gindi omubaka w'ekyotere yeesimbyewo oyo minister wa finance wa microfinance nga avaako ate ba minister bombi aba finance omuye Kasaija omuye Kasolo naye ono w'ekyotera kwe tugamba yamanyukangako n'agweri yali mukambu mulala banna bikyuka bukyusi sirimu wedda ekyamutumya bamuleese ng'akuluma e Kampala wiiki 2 eyokusatu ne bakuleeta ne bakulangirira ku kyalo mutane waago ne bamuleese bakuleeta ku lwokuna ku lwomukaaga n'ofa kusaane ne bakuzi nga wiiki eddako bakwabiza lumbe tebaagala kugenda kulanga seka museke kiri basangawa
ate twaliwo kakati kikwetagisa kuseka mwayitawo ate bikyakomawo kati yafuna eddagala nze kakati nina abaana waliwo omuwala yali asinga obulungi ekasana kunze bamutanga nambalirwa yali mulungi wayita ewiiki emu nga siraba nambalirwa ne batugamba muwala wa tofa bamuleese buli muwala eyali ewobonyakale buli maama we n'amuyimbula alabe abakulu be basookangayo okulaba ne bagamba mugende mulabe munnammwe mwe musalabatta naye nga buli alaba ku nambalirwa azira emmere nga nalina appointment agisazaamu kakati gwolowooza nti ki ekyatuzanyisa gampisi omuzanyo gampisi nagulabakogomanye nti twagenda oguzannya kuba naguleeta newammwe yennyini nagulabira namunsamba naye abajja n'abawala baabwe abajja ne bagirlfriend bonna babaleka ne batulekamu nga bazanyifu ekaffe tusigaddemu nga tugenda okutuuka makati gampisi waluma abantu waliwo n'oluyimba lwali lwa kisoga era nga tulabye nesiri mu katirana wogera abaana bekyengeza be baluyimba balukubanga ku leediyo buli kaseera buli saawa 10 kitegeeza nti bafiire bagenza okufa nga lisimu atandise okufunafunayo ku ddagala kyova olaba bawangaala namu babire mutebyabonna bonna fiire alangirira mukaaga ogw'omunaana 89 n'afa nga 15 Desemba ye yamukwatirwa ekisamiezi ena mulwisa wandi yali kundya nnungi buli kirungi kyonna kankulage fire yajjanga munene ngali mu kirondo zanga 89 naye ng'abantu bawaka newayita emyezi 3 ng'alinga yali asigaza kiro 16 ng'ajja mu kaveera k'ebibiri gwe yali mu kiro 9 bw'asigaza kiro 10 abatajja mu kaveera k'ebibiri mwe mulinga abalowooza ndize simanyi gwe ng'obadde mu kiro 9 kakati goli mu kilo 86 emwanga yali fire yali asala enviiri oba bazitanga yali apaaminga kakati olumbe lwamulumira emyezi 3 zonna ne zibaako nga ziringa omutuuta wiigi n'ayambala naye nga neetuuka ekiseera nga neyeeseerera neevaako ku Sheraton ng'abeerawo ne Bishop Kawuma Misai Kawuma era ye yatuteekamu ssente mu gampisi kakati ng'osobola okutunuulira fire amaanyi gakubanja muwala wange yamunsasulirako nga 9 October nedda 9 December muzzukulu wange kyamulabi nendaba fire ze fire namulako wasasulanga siringi 10 naye nkubuulira naye ng'olina okuwona amaddu naye nze nkubuulira bwe nti tewaliiwo muntu yenna yajja lunaku lwe twali nakivubo eyajja na muntu nekibanga minisita wa finance yali akyasobola okuyibirira n'atambulira mu ngatto yakikola 6 ogw'omunaana n'abuulira abantu bwe yafunye bwe bamulina obulwadde bwa sirimu kati abaana ne bamugamba olw'okuba bangi ayagala kubeegobako omanyi yali akubye hit first class eyo omanyi ezo enyimba Born in Africa ate ennyimba eziriko zaali nkadde yazikuba mu 1967 ennyimba ewahajati gyogenda osula empisa zo zituseeko ezo nnyimba zaali nkadde naziddiza ku Born in Africa maama kati nga bw'olaba nezo zigundi eri wamala bwe yakomyawo ku Sacramento tontunuulira mmeere za 63 zonna zaali nnyimba nkadde zonna zetwalingamu wane Mengo wane awuula basaapolo kagwa primary we twazirumbanga nalabye abayimbi nga bo banjawulo abayimbi baali babiri eri wamala ne Isaaka Mukalugu ayambadde oyo bamuyitanga Kibalama kakati baali batunda teepu siringi 2000 ngiteepu z'akadomo kamu za 5 nga yeyo awetundwa era Matiya Lwima yalikodinga Seppiriya mu lumbe lwa Sembusi netuusa teepu ku siringi 15 Seppiriya embaga ya Seppiriya netabuka ngoyagala embaga emenye ebitooke zeewuli yatuze nakaka neddenga lya 5 akuba Seppiriya mu lumbe lwa Sembusi bagetambula olugendo basanga omukazi agende mu gaato ate ensuwa abagoberere bagende mu lumbe olwo yeteepu yasitula kadonkamu muteeka ku teepu ojjugula 10
era yena iba ya 1500 ezana ziba za 1000 naye abo gundi Kibalama ngezabo za 2 yozimanye za Kibalama zabanga ne tepu zenyini naku zino zikyayimba nakati nga za bbulu okwagala fenna kitugata kiraga nti Katonda akola ebintu kyakabi nnyo oh maga era yayimba oluyimba yesibuko y'ebibyebenje eyo 01 kwalinga olwalulimba lw'embaga bwe kwali ne 0 gundi yali wa mu kanisa njagala njulire Yesu mukwano gwa bonna nazo yazirina kwagala ebintu Kakati. yesibuko y'ebibyebenje kyakabi nnyo tetwajja nabyo ate ku nsi eno kwe bitubireka beera nekyomanyi ekyo kyekikusaanidde genda opakase era ne bakuba n'oluyimba nali muto kati nkuze kati ne bakuba oluyimba ate n'abatamiivu ne ze sirabanga wakisa olugundi olwo lwagundi lwa Golden Gate abantu abageza abakulu abatagambika bali bayogerwako wona mu nsi naye ze sirabanga wakisa kinjalinga nga Yesu kanfube nkole mufaanani olwo ezo nyimba ffenna twali bayimbi nga tuziyimba era mu music emyaka gye mumazeemu tebwaliimu nayo omwana omuyimbi ekituufu mwami okuyimba omwana mbadde mulina naye omwana yabiganya alabika ayagala bibye ne mmuta ate nadda mu kuzannya bizanyi bya comedy ne mmuta negamba ali bweru social media twabeera okwo ali awo aba azina n'amazina mayitirivu nnyo mwana kagate ekituufu wali oyimba akati nze twabeerako mu kibiina bayitanga mwatuza gitasinga naye tekyabuuka bunyaaka naye ate era singa nakimanya nandi kireesi mwatuza olwani aleeta ekirowoozo kati oyagala kunziza mu kuyimba oteeke byokuyimba kati mwatuza gitasinga neyimba oluyimba muno temuli ngabi muli mungo mpozi enyama tunaaleyamba muno temuli ngabi muli mungo mpozi enyama naye nno mwawona ffe kati tulabanga abaali basoomoza gavumenti mwawona efe bitwayimbanga kati ne tutwala olwo nga mupafoomingirawo ebunyaaka awo maaso gange awo omuntu gwe bayita Lubega anti nga ye yasomako naye luwe omutawo temwatuka kugenda kuyimba tetwava wadde mu Bukandula nedda onotuuka ekasana kibiina kyaffe kyali kali ne tukituuse nga ne bakituma Monurati gitasinga ng'okyekibajja muli asoose oluzungu tukituma nensi eno etugoyeza nze nasabako n'okuyimira mu Sebatta nga yakoba abagenda bandikomyewo eyo Matendo promoted singers yali 89 mwagala Sematimba yava mu super magoni Sebatta yava mu bandi kye mukadongo kamu super singers nga bali Matiya Luyima ne Guludene awo ngani sita yali Matiya Luyima nga yakoba nsigaze kadulu bana nakuma Sebatta jakola Matendo promoted akuba abagenda bandikomyewo kwe kuli abawasembaga sajja lyabene nga wasambaga kuba embwa lumonde olwo lwawamba nnyo era yebivu byemmanyi ebikyasinza okutundira n'atundira omwaka mulamba Matiya Luyima yali atambuza okudda kwa Nakakaawa Sebatta n'atambuza abagenda bandikomyewo umusomesa Kawesa ngatambuza gundi Stanley atwefunzizza bwe yakyusa n'atambuza gundi netambuza yonno yatambuza bingi ebivulu netambuza Lukwata netambuza Lawrence Kasamba netambuza Mulamu Tonnenya netambuza Kunsiko ne Jessica Nababi Jessica Nababi eyo nze nakuba ne drums nga tuliko ne Jessica Nababi lwale luyimba Jessica Nababi
Ntuuse empanga ya kuno seggwanga enseera ziruwa ziriwe zikokoma bannange tezibika masumba kasozi nga olwo lwanvuzaako nengenda ndabe n'embikko embikko naye bannange nze omanyi ontama enagula emmotoka navuga nta embikko agenda mbu embikko naye ng'embikko ogeze kukimanyi kulaba nabayo weyamalira mu gambo olimba luli olulaba yali sitole ennungi okisa nnyo omusana kakati nga nva ekasana nengende ew'obulenzi nduwulire kati yo tepuyagesika nababi oluyimba lufuluma ng'ova ekasana kati yali azitunda ekasana nga asaako bitundutundu eri nanzigirira nti ew'obulenzi basaako oluyimba erugwayo ne teepu n'agifuula kati ku Jessica nababi kwe kwali bannaffe abaagalwa abazze otulaba tulina essanyu lya nsuso olwaleero maama amasanyu gatubuze embiibya kujja kwaffe olwaleero kwe mumaze otugumya fe abaana ng'abawejere bowulira oluusi effe lukwata agyowulira tosaanye tusubwa bamembaze abakirimu nja kuba tulase namenya bonna gwamenya yayitawo gwamenya kati agenda okujja okuyima nga bababuulidde abayimbi ab'edda baali tebawugira mannya gaabwe nga siteegi yebanjula kati okwo kwaliko n'oluyimba baluyita mukakitange dwaine yandiise emmere etalidde omukakitaawa nti yagenda okwanjula yayanjula mwannyina kitaawe gwazaala kakati oyo Jessica nababi yatunda n'azaako mmere kipapula nenaiti nakuba naiti n'amalamu egobe mukirya komaaba ofumbe kede kumacha naiti mwana wa nnyabo bambi komawo ofumbe ozenyimanyi olwono nalwo baalyagalwa nnyo abakazi bafuna sirimu kuolwo oluyimba nga befuula ndi beeraga ate bwamala okweragirako ate oli amugulira omwenge yagwa n'amutwala kati abasajja bakuba ennyimba naye amirise engendo yayitawo kakati n'omuyimbi yasiiga abantu sirimu yali Paatu olwa Celestin Kasule oluyimba lwa Paatu lulina bwe lugenda tatawaka parago bayimba oluyimba ne Prosi Nakamya mu 87 89 naye lwasiiga abantu ng'ate lwaliwo engoma gye lwafa bonna bavunaanibwa kwabo bantu buli yaluwuliranga nga balina okukwana n'okukkiriza ate ne weeyise neeyisa y'oluyimba gye lutambulamu kati abawala abaaliko nga balina obuteeteeyi obwa sifoni bakwata akaveera ako ka no problemu kati abasajja nga bakwata nsabo bayitanga bati bannange enjeerabidde Jimutex ngera abagaga abaasoma balina ettaaya akwata bulifu keesi yayonoona bulifu keesi basawo bakinasi bakyando nabana abaali batambula bakyando baalinga awo awali gundi hamu biba bikyali awo mulongooti n'agireeteramu emmumba bamuziika teyaliwe bugerede namavundu bayitanga namavundu mulongooti bwe yajja ne bulifu keesi ng'atundiramu emmumba abantu baafa ekitiibwa kati ekasana waliyo abagagga basatu nga be balina bulifu keesi ng'ate babatya balina eggaali ya sigaalo sigaalo naye yali efaanana Phoenix ng'asibako bulifu keesi ate ng'erina n'ebikaliyebbali n'asumulako ensawo n'anaagisumula ne bamugiteera eggaali bagipaakinga ku sitandi eno ey'emabegedde emabege ne basaako n'akagikwata ne bannange ekiguli yagwawo ekigwonga mulongooti atunda nakanimu aleete mumba mu bulifu keesi n'agipasula bati buli agitunulire neyeekanga nino nga basangamu mawulire gawe nasamba amawulire ag'ekisubi bageta musizi ne munno emmeemeemu omutima moto yali omwoyo gumu nemmeemeemu 1931 nga temuba ssente ng'ozijjawo ezosamulifukeesiabatambula nga zibateekanga muso nga bateekamu bintu byabwe era wano ne mukuwamba wano nga NRA yakawamba boofiisa bonna ab'amagye baali bakwata briefcase naye nga mbeeramu documents era boofiisa abo be baawa Santana baba wa Santana made in Spain ezalinga Land Rover ezo bazibawo
ng'amagye agawambaga wayifa etandika okusiba eri ku Bulange. Bw'oba ojja wano osibira ku Bulange n'olinnyamu olabe waliwo ofiisi omu yali awasa ku mbaga nga transport yabulako adjutant n'amugamba nti mugamba mutemulina motoka ezo ki ne bamugamba twalako yifa 2 zigende ku mbaga yamanyira nti amagye tegayamba bamuwa yifa olina akuwa sino tulaka zigende ku mukolo yifa epasa byojaga matinagira ku yifa eringa kanta eringa nene sino tulaka nga sino tulaka bwogiraba naye nga ye motoka etasiba era yifa wakivunulanga batya important for simanyi ki abalina bwe bafunulanga ekigambo yifa nga kifembayo kufa kakati ye motoka nga tewaliwo oluguudo lwe yagendako nedda nga terina gwesse era kyovolaba tebagiwa contract empya yifa nga teri akataala kati nga bwabaawo omusirikale atuula eri katanda netooki namule negwe bannanga yifa yali nnyo omubuulizi ng'ava kwenda ku muka munne omubuulizi we wakinoni maama jasibako mukamukulusitu aba avaayo neyifa neremerwa okusiba ate yifa era abantu abali bagimanyi nga bwemugirengera nga yifa bagikulembera yifa nga tekulemberwa tevuibwako mabega okumanya yifa yavaawo sirabanga sikulapu wa yifa ne sikulapu abantu bagana omukozesa negwe yifa yatuulangako omusirikale waggulu netooki ngayagenda amulisa bwali amulisa ono driver wansi ku ttaka kati gwe nojjanga olabanga kizungizi kyekitambula n'ogigwamu bannange yifa kati ogigeraageranye n'ebimotoka by'ebikajja ebyekawolo neyo yabanga nnungi ngera bw'ogira tomanya nti teyaka mataala tomanya nti tesiba olaba ebimotoka bya second world war ebyabajamani ne baleeta jefang ebifaanana nga isuzu kwekuleeta kati bino gyebaleese zigundi emotoka ya bebekulu bagira bati hama kati waliwo hama nga loole amagye gebaziwadde kaakati n'emmotoka endala eyali yantabula faapu zajja nti wano mu Uganda ekyagiremesa emmotoka ezo amini eyazireeta mu baasi nga zezikolangako gundi express zaali zikola emmotoka za express zaali ziva Yugoslavia yali ekola faabu kati ate Yugoslavia ku maapu ne bakisangula yatuukanga n'edduka yali edduka ekyagireetera busozi lwaki yalinga terinya mugenzo ziraba nga zikaddiye ezo zezaali zikola eŋŋende empanvu zino Mbarara express Kampala express Mbale express faapu goli ku bifaapu loole ezo bazikola nga trailer anti emmotoka eyo omanyi lwaki emmotoka eyitibwa lukululana kubanga bayitibwa lokululana lokululana nofunamu lokulula abatuuka ne bagikola lokululana emmotoka eritambulira wansi ate etambula mpola etambula mpola kululana kati ngate emmotoka ezo zaali zisinga zitwala bitereke binene kati nga terina kudduka kyekiyisa lukululana babyanguya abaganda tobamanyi faapu kakati leeta Leyland mwali zaali za mirundi ebiri waliwo Telehoist ne wabeerawo ne Leyland Salisbury waliwo ne River kati Salisbury gye nalabako kaddu yagigula eyo magulu 10 yo yabanga magulu 10 ezaali gundi yagigula yazireeta nnyo East Mengo Cooperatives yazireeta ne Coffee Marketing Board byonna betunyumya nnono kati bagamba bano baali ludda zireeta Isuzu kakaaga Toyota kakaaga yalina ng'erina ennaka ne zibeera eno bbali bweziti wabweru ne side mirror kati ne bakola waawo tata ey'embaawo ne bakola anti emmotoka zonna mu Uganda bode ez'emabega zaalinga za mbaawo lwaki by then ng'ebyuma ebiseera ebyo kiba bya bbeeyi okugikozesa ki naye ate kati kyatuuka ekiseera nga embaawo ze ziba ez'ebbeeyi
nga osanga omusajja agirusa olubaawo nga bagiruka obubaawo ng'erabika bulungi nnyo tutike mwanyi ne bagisiba n'emisumaali byonna bulungi nnyo ne zibedford zonna www 578 yakadde kati zonna ekimirembe n'agula uwq 383 kasoma ono weruweru n'agulako ne stout uve ate eyo stout eyo yali mpitirivu nnyo eyo yali 3 eyo ng'edduka naye bwetuuka mu binnya musooka ne mugijjako emwanyi nemuzisomosa zo ne muzissa eri ne mulyoka muzongerako bwe tunadda nze mbagala bajja kutuwa waliwo ekibuuzo ekibaddengawo generation eno kyerinnya mu buli omu akiddamu nga bw'ayagala ku kafeero basudde sebatta ani akyasinza okusinziira mu analysis ekola ki mu biseera byabwe bakola ki tebamanyi kubaawula kati fe basobola okubaawula tewali yali afaanana munene buli omu yali alina ebintu bibye basudde yayimba ku bwenzi bokka kafeero yayimba ku mukwano okubonaabona kw'omukwano byafunamu ate kyakubiri buli omu bwe yayimbanga okubonaabona ono kwabonaabonera mu mukwano n'akuyiyizaamu ekinaanyumisa abantu bana basigale nga bakyawuliriza byawulira tujja bawo ennyimba buli omu nja kujja nazo infact ennyimba nja kujja nazo nga buli batugira tubateerako ezabasudo teepu za sebata ziri 26 ezakafeero ziri 24 ezabasudde ziri 14 naye buli omu kozi kye mbajjukizaako nina obufumbo bwebutabataataaganako nga olw'okubanga abagamba mb'osomalaako mulina omuze gw'okuba nti mumaze okwawukana nga lw'ogamba omwami nti tamalaako naye ng'obadde naye emyaka 14 obadde naye emyaka 17 wali emabega wonna akufukumuddemu abaana nga togamba nti tamalaako taata wange baba babyeyogeza jangu nkuzze bujja obenga okugulu kwa tripod ogende yanaakijjamu enjawulo ako kalaba kakati bw'obeera bw'oti oli addamu nakugamba nti tomalaako bamukubamu ekituli yamukubemu ekituli ate oba abadde amumanyira nti tamalaako so ojja kuba ku simu yange eri 0752 432 0752 432 ndyoke nkuwe ke bayita akakojja otabaale ogende obe nti kye bayita okuvuga obwato ng'opuma otuuka eri n'okomawo nodda ekyakubisizza amatiimu agamu butasobola kuzannya 12 zannya ekyendo kimaleko bakuzzeemu nti asatu amalala nago gamaleko atoddemu agambe nti omusajja abadde anzise bakudduke buddusi bamanyiira nnyo nti temumalaako mumaleko bakkirize nti amalako bakuwulidde abali obubi abantu bannayo nako olwaleero bane mujje mumpagire ku fyetala bonita akuyingira emitwalo 5 10 ne miliyoni 2 emmeeza y'abantu bana ey'abantu omukaaga ya miliyoni 3 n'ekitabo abaganda abasukkulu mu myaka 2024 mujje mumpagire kigula emitwalo 10 akyagala kuba essimu 0774 790 120 eya WhatsApp eri 0708 247 260 mwoga azimbira da building company tuzimba ennyumba tukuba peva ne 99 era tukubire kweza essimu taatawo maamawo banywa omwenge ogususse tulina eddala erijja omuntu ku mwenge enjaga amayirungi n'okubudaabuda abalwadde abakadde ababubaala mubatuwe tunyumiikiriza abakadde omuntu okuwaala kyennayagala etwaliyo luli nga mugamba bugambi gwejjamu engoye bazooze bwakujjako ssente ez'okulabirira omuntu bayita okubudaabuda era kibayita okubudaabuda nakyago manyi lwaki waliwo ekintu omuntu kyakola nga si kyakalango bakali bwe tujja ewakaawo fe tuba tuzza okukola abantu basanga bali mulamu bwabe bulijjo engeri batambuzaamu emirimu naye namutunuulira omuwala n'ajja n'aleeta sabbuuni omuli n'ajjamu essaati era kola saakyogera kulingamba magala anti ng'ovudde ku ekyo manyi nti oli matabaaki omukeya service that is beautiful so kitegeeza nti wali abali eyo omwana muleete akulemeredde muleete yefudde omuyaaye yefudde ojjukira omuvubuka eyali asibye ewuzi ku mutwe ng'omuvubuka oli byakola olaba ndi byebino byabagamba nti gundi oyo muyaaye naye nga ssebo omusajja ono amugamba bugambi nti kola bwoti va mu bantu
kola bwoti ng'olaba nti kitegeeza nti embeera gy'oteekamu abantu abali mu diaspora abaana babatabudana abaana bammwe nga muli bweru abaana temubavaako mwami Magala ajja kubudaabudira omuntu ajja mulabirira ate bw'agamba nti ajja mulabirira omusange ng'omwana we nze nkiteekako omukono kubanga nakirabyeko n'ate embeerayo nange embeera Luweero tulabagana naye byonna embeera nze njiraba bwetambula bannange mumutwalira abaana ajja kubanga abazze nkubire ku simu 0774 790 M20 yatisaako eri 0770 0708 24 Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.